sindikira Katikkiro waffe owa Buganda. Tugenda kubeera n'abagenyi okuva mu central government, ba minister, ba MP, abakozi ba government, kubanga Honorable Masasi Mpuuga nga bwe mumumanyi emirimu gye gyakoze naddala mu myaka 3 ebiyise afunye emikwano mingi. Kakati mugenda kulaba abantu aba buli kika yetwayise muntu yenna kusinziira ku kkala ye. Banywanyi ba Honorable Masasi Mpuuga yonna gye bava bagenda kubeerawo. Bannange waliwo enjawulo wakati w'amakiwa politics ne Udescariot politics. Basajja bakulu bano bamaze akabanga nga babuzaabuza bannayuganda buli we bakola ensobi nga bagiyita makiwa politics naye ng'oyo abeera Udescariot politics. Bwe bakimanya nti okusoma kwatulema olw'okubanga bo ba mitwe mibanguleko, bajja gye tuli nga basibye amataaya agalinga ennimi z'embwa, bajja gye tuli nga bayogera oluzungu obululungi, bajja gye tuli nga basaniridde akaviiri ka John Maria, bajja gye tuli nga beesumikidde amakooti n'amasuuti ag'ebbeeyi okuzaama. Kakati nga buli nsobi gye bakola bagirimbiikiriza mu makiwa politics, naye ng'ate ekituufu babeera babaliddemu lukwe. Kuba waalisoose ne weebuuza nti ddala musajja mukulu ayagala okutongoza ekibiina ekigenda okugjawo Museveni, ate omwogezi w'ekibiina kyakugambye nti bayisa abantu bangi nnyo nga mwe muli ne NRM. Bw'oyita NRM kitegeeza ne kabeejumbira wa NRM obeera omuyitiddemu. Era bannamasaka temwekanga nga ku mukolo gwa Mpuuga omukulu ogw'okuswala ng'omugenyi omukulu agenda omumuswalirako takyali mayiga, wabula nga ye Ssenkulu Mmandwa owa NRM. Wabula ono ayise Ssenkulu Mmandwa owa NRM ku mukolo e Masaka, naye ng'awo e Masaka waliwo baayise era sitiiru nga balina ebijja ewaabwe ng'abattibwa ku bijja ebyo baba bali wansi mu ntaana ezo. Beba Ssenkulu Mmandwa ye yabatta ono gwayise ku mukolo ng'omugenyi omukulu, ayise omutemu ne gwe baatemulira. Awo e Masaka waliwo entaana mmeka ez'abannankyukakyuka nga n'ezimu zajja nga tuli ku laale yaabwe. Wabula bw'onoomubuuza agenda kugamba nti oyo makiwa politics. Tusobola okwawula makiwa politics ku Udescariot politics. Kino abasajja bano kye bakola ebbanga lino lyonna bakiyita Udescariot politics. Era buli muntu asaba eyo gy'osabira, bw'oba musiraamu ng'osaala, bw'omala okusaala sabira ku Kyagulanyi Eddwa, bw'omala okusaba sabira ku Kyagulanyi Essaala, kubanga Kyagulanyi yajjanga ettabaaza, yajjanga omumuli ogutukubidde ettooki ebuziba ne tulaba bulijjo bye tutalaba nti bulijjo abasajja batugamba nti kino kye bayita makiwa politics tugenzo kyekennenya ng'oyo si makiwa politics, oyo bamuyita Udescariot politics. Udescariot politics mu kumulimbiikiriza mu makiwa politics yalemesezza Kenya, yalemesezza Odinga okufuga Kenya. Omanyi ne Kenya n'Odinga bannakenya yali yabakwata ttende y'okubalimba. Azanya Udescariot politics n'amulimbiikiriza mu makiwa politics mu mwaka gwa 2017 bannakenya bamuyiira akalulu. Akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Kibaki abaamuyiira akalulu ne bagaffe tetunnalonda ku oyo, ne beeyiwa ne ku nguudo balonye obuwanguzi bwabwe, babalwanirira obuwanguzi baabwe, bagobe Kibaki batuuze musajja waabwe bo bwe bakkiriza nti baawadde akalulu. Wakati mu kunyinyintira ono yazanya Udescariot politics, wabula abaali bamulwanira yabalimba kubanga waliwo n'abaafa ti kino kye bayita makiwa politics. N'agenda mu gavumenti ya Kibaki n'aweererezaayo nga Ssaabaminisita. Lwaki ngambye nti yeefuula ali mu makiwa politics? Yakozesa obulamu bw'abana abali mu kumulwanirira
nga akazannyako okugenderako mu gavumenti aweerezeeyo nga Ssaabaminisita. Abantu bafa nnyo, twetaaga gavumenti y'eddembe, twetaaga gavumenti ey'ekintabuli, abantu bafa nnyo bannaye mukkakkane, kaŋŋende mbaweerereze eri. Ssaabasajja Kabaka bwe yali atugamba mukkakkane mwaka gwa 2009 nga waliwo okulwanagana wakati w'Abaganda ne Museveni oba n'amagye ga gavumenti, yagambako nti kaŋŋende mpeerereze mu gavumenti oba yasigalawo we yaduumiridde. Kakati nange mbuuza, omusajja agenze mu gavumenti nti abantu battibwa, battibwa tebannakoowa era beetegefu okusigala nga battibwa kuba already waliwo abamaze okuttibwa. Abasigaddewo bagamba nti guno omusaayi gwa bannaffe tegugenda kufa ttogge, ekibattisizza tulina kituusa. Mukama waabwe n'agamba nti bannange ku lw'obulungi bw'obulamu bw'abantu ngenze kuweerereza mu gavumenti. Lwaki tewayita ceasefire n'otagenda kuweerereza mu gavumenti? Odinga emmotoka mwe yatambulira mu budde obwo yali atambulira ku ntaana zaabo abaafudde nga balwanirira wiini yaabwe nga ye liida waabwe. Ojuisi gwe yanywera mu ofiisi ya Ssaabaminisita yanywa omusaayi gw'abaana abo. Ssente zonna ze yafuna oba emmere yonna gye yalya mu ofiisi y'obwa Ssaabaminisita yali alya mibiri gy'abaafa. Wabula n'abalimbiikiriza nti kino bakiyita machuwa politics, naye nga in actual sense yali azannya Yuda Iscariot politics nga ye abatunze ebibayi bya zaabu yeefunidde. Najja mu mwaka gwa 2017 kooti n'esazaamu obuwanguzi bwa ono omuvubuka yani ono yabadde president Uhuru Kenyatta. Kooti n'esazaamu obuwanguzi bwe. Bannakenya ne bacaccanca nnyo ku nguudo ne bagamba nti kigenda kuggwa, teyalabika ku ballot paper. Ne tujja mu mwaka okulonda okuwedde okukyasembye okubadde kwa 2023. Nendooza campaign zatandika 2022. Yes, kwali kwa 2022. Naye mu kulonda okwo yagenda mu alliance ne Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ngolwedde abantu bacaccanca nga basazizzaamu obuwanguzi bwe kkooti n'egamba tuddemu okulonda mu bupunze. Mu bawagizi b'Odinga mulimu abaali batayagala Kenyatta kubanga bacaccancako nga Kenyatta balangiridde nti okulonda kulina okuddibwamu obuwanguzi bwe ne busazibwamu. Era bannyogogako nga Kenyatta bamulangiridde ogwokubiri nga bawulira ddala nti ono abbye obuwanguzi bwaffe. Olunaku olwaleero gozze naye nga patanaawo oba gwogenze naye mu alliance mutwale eggwanga mu maaso oba mutwale ekifo eky'obukulembeze bw'eggwanga. Olwo bano abacaccanca nga basazizzaamu obuwanguzi bwe oba obakoze otya? Bano abannyogoga oluvannyuma nga bamulangiridde ng'oganye okwetaba mu kulonda obeera obakoze otya? Okulonda ne kuggwa era agamba nti baakakwatamu nga era kikyasobokera ddala bulungi okuba nti baakakwatamu. Era n'ategeka wano juzi wabadde nga maandamano kwekalakaasa okw'amaanyi nagenza okwekanga Odinga ng'ali ne Ruto Uganda ewa Museveni olw'okuba yabadde ayagala kifo kya bwa UN. Era bwe yavaayo n'atwitinga I've been with President Ruto and President Museveni. Teweerabira ayagala abantu eno bamuyite presidenti, naye olw'okuba yabadde ayagala kyabwa ssentebe bwa UN yasazeewo alinnye ku bulago bw'abantu tomunyumiza. Kakati bannakenya oyo baamubuuka nti politics gwazannya bwe bayita Yuda Iscariot politics, naye ng'emyaka egisoba mu 2 oba egikunukkiriza 3 abadde amulimbiikirizanga mu machuwa politics, naye nga machuwa politics bo baabadde akulembera abaleseewa era ye agenzeewa. Kakati be basajja bakulu bano ebbanga lino lyonna bakugamba nti bazannya machuwa politics, naye ekyo bakiyita Yuda Iscariot politics. Tewali ngeri muntu gy'oyinza kubeera musiraamu ate n'oba omukatuliki mu kaseera ke kamu. Tewali muntu ngeri gy'oyinza kubeera mu Amerika ate n'oba e Uganda mu kaseera ke kamu. Bano abasajja bazannyidde nga bannayuganda ku bwongo kaakano owuyo akugambye ti omukolo gwe bategese bayiseeko aba NRM, bayiseeko ab'ebibiina byonna, bayiseeko abaani. Kitegeeza ne Ssenkulu Mmanda wa NRM batidde buti ku kibagamba naye bamuyise
kuba emikwano gy'aba NRM gye yakolanga loopu si gyaba Kisaati Nganze era gyaba Museveni era gyaba Nabbanja era gyaba Mongi era gyaba Rukia Nakadama era gyaba Moses Ali era gyaba Jessica Lupo simuli izo mwavu ababanyigiriza bakolagana ne bemwatuma okubajjirawo ababanyigiriza bwe ngamba nti sabira His Excellency Bobi Wine kuddwa musomere kuddwa musabire ne Sala ngo maze okwebaza Omukama Katonda mbeera nkoze bubi bino waali bitegedde ddi labanda abaagala okujjako Museveni mbokati mwagala kujjako mikwano gyammwe oba pate gye mugenda okutongoza egenda kuba in alliance with NRM oba egenda kubeera against NRM why embwa tujiriise ennumba embwa ng'omugaso gwayo gwa kukuuma waka tujagalamu bukambwe betwatuma okutujjirako Museveni bajja bamwenya Museveni abaana baffe babawe abaana baffe babawe mu art waliwo kye tuyita okuyingira character ng'osinziira ku party writer gy'abeera akuwadde oba director movie gy'abeera akuwadde toyinza kuba ng'oyogera ku muka kitaawo akubonyaabonya oli mu kunyumiza banno naye nga muli mu muzannyo nze maama nkubiriza naye baana mmwe kyokka nze maama nkubiriza toyinza kuba ng'oli mu muzannyo naye nga mu muzannyo ogwo ogenze wa neighbor kubika mwannyoko mama nakate muganda wange Sseggujja afudde kisoboka okuzannya ng'oli ku kitanda naye ng'oli mu kuwa mattuka nseko waliwo kye tuyita okuyingira character omwavu zannya ng'omwavu omubbi zannya ng'omubbi omuyala zannya ng'omuyala omukkufu zannya ng'omukkufu kakati ddala singa bakubuuza ti naye omusajja gw'oli mu kubanja Kibalamanga bw'oseka asobola omukuwa bw'oba omutunuulidde nti tuzannya maki wa politics omusajja gw'oli mu kunenya abaana b'abantu baati gumbula ng'ate booseka ddala gw'oba olaba kyansongo kikola bw'otyo Museveni tuwa abaana baffe bw'ajja ne mumubuuza nti naye wabadde osekamu ki omuntu oyo maki wa politics okuginika amannyo is it considered to be maki wa politics bangadde ne muzannya Yuda Iscariot politics Mpuuga bw'abadde loopu akoze emikwano mingi nnyo omuli n'aba NRM naye Mpuuga bw'abadde loopu akoze emikwano mingi nnyo okuli n'aba NRM mbuuliraayo Magnet esika ekipapula gwe munnayuganda mbuuliraayo Magnet esika ekipapula Magnet n'esika ekipapula Magnet esika kyuma Mpuuga okonekitinga n'aba NRM kabonero akalaga nti balina akakwata era balina ekibagatta ekyamaanyi nga Magnet n'ekyuma tewaliyo Magnet esika kipapula katugambe Joel Ssennyonyi bakedde bamugobye olwaleero obanga amazeeko omwaka contract ye neggwako ey'obwalo enkyana gyagamba bwe mbadde loopu nkoze emikwano mingi n'egyaba NRM era ffenna tweka nga tugamba koze emikwano mingi nga mwe muli n'aba NRM Magnet n'aba kika kye n'esika ekipapula Magnet esika kyuma bw'aba Mpuuga ye Magnet bonna abaamwekwatako bonna abaakolagana naye byuma era baamubbeera bawuliziganya bulungi ebbanga lyonna babadde nga babafutyanka oba bw'abanga Museveni ye Magnet Mpuuga ye kyuma kubanga Magnet nga bwe gambye nti esika bipapula onoonya connection wakati w'owa National Unity Platform n'owa NRM n'olemesebwa kayo abanga oyo maki wa politics Bamachete nga tebaabatuwa Olivia Lutaya nga tebaabatuwa maki wa politics nga teyakomyawo Ddamulira maki wa politics nga teyakomyawo Kibalama maki wa politics lwaki abeera maki wa politics nga mmwe mugejja mbuto lwaki tabeera gundi maki wa politics ku service delivery era bw'ogamba nti mukoze emikwano mingi nga mwe muli ne Museveni kati mugenda kugoba abakwano bammwe
Mwina moral authority egamba ku Museveni nti munnange nno walabye enzigi tetulina zibbowa holo. Museveni zimba enguudo. Museveni tetulina zi health center 3 ng'ate wano olaze nti mukwano gonnyera ne bw'otegeka omukolo gw'oyita ekitegeezezza eddwaliro eza bbowa holo ez'enguudo. Mubadde nga muzina mwembi. Mubadde nga muzigabana mwembi. Ebbanga lino lyonna. Kiddamu. Twawule mature politics ku Yuda Iscariot politics. Bano abasajja bazannye nga Yuda Iscariot politics ebbanga lyonna. Naye nga batulimba nti mature politics olw'okuba twali tetwasomanga n'ekigambo mature tetusobola kitegeera bulungi kyekitegeeza. Kyagulanyi bwe yajja n'ettooki n'ettabaaza ne tutunuzaayo bulungi tugenda okutunula ku mature politics ng'ono afunye ekibayi kya zaabu ne ffeeza atunde bannayuganda abanyigirizibwa kaakati baabo mubategesa omukolo ogw'amaanyi ogutabangawo naye nga teweerabira tebabadde nga bakyali baaloopo bakoze emikwano mingi nga mwe muli n'aba NRM mu bufunze gwe Masaka ogenda kubeera ku mukolo neyatta mugandawo omutamulirwa n'omutemu bonna bagenda kusisikana ku ntebe emu awo gunyooke naye ekyo si kyakufaako kwange waddembe ng'omuntu okukola kyonna ky'ayagala naye obuzibu kwe kukirimbiikiriza mu nkyukakyuka kyokka nga kigasa regimu. Nze ogwange gwakwambula mpuuga oyo kubalaga nti nedda zino langi emmyufu ze mumulabako oba langi z'enkyukakyuka ze mulaba mu lugoye lwe bazisiigiddemu wali mu kiyembe naye nga bw'olwoza ogenda kuzuula yero bwali omukwafu mu lugoye lwa mpuuga. Abo be baagala nno okujja Museveni nga omwogezi wa Kabondo akaagala okujjako Museveni oba vice president wa mpuuga bulijjo yasiibanga ekkololo nga kkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni ebbanga lyonna. Era ne gye buvuddeko nga ye yali mu kaweefube okulaba nga Nuupu eyingira bino mubiyita bitya simanya dialogue mubiyita mutya bino ebibiina ebyegattira awamu awo ng'era yali mu kaweefube okulaba nga ne Nuupu egenda ebibiina ebyegattira awamu nga yali mu kaweefube okulaba nga Nuupu eteeseganya ne Museveni oba efukaamirira Museveni nga yali mu nteekateeka okulaba nga Nuupu ewangayo lisiti buli budde nti eva abadde akozesa abasibe ba Nuupu okuzannya ebyobufuzi ng'abizannyira Museveni because of recently ne lisiti yaweebwayo mpaawo mwana n'omu yatuweebwa oba yateebwa oyebwanika abadde akakkaatiriza ng'obuwanguzi bwa Museveni abadde alaga obwetaavu bw'okuteesa ne Museveni kaakati ate ye deputy saidi eno ogenda okuwulira okulya n'okukomba essowaani ogenda okuwulira okuyita mu lulimi ne mu luzise gwe weetegereze watch out to the space naye nga Bobi weebale kutwawulira wakati w'amacu wa politics ne Yuda Iscariot politics.